wadde nga tamumanyi kubanga bamanyi nti abakazi banafu ate balina embeera eyo ebajjako. Kyova olaba Mamero kati tulina obuzibu mu Parliament ya Uganda nti agikulembera muki mukyala obuzibu bunene. Ne singa yali musajja nga yagikulembera singa bamulyadde eŋŋuumi naye oli abaliriramu ensi nebulira etya nti mpasiganyiza ebigambo ebisongovu n'omukazi oba oswadde mu nsi yonna gwe omusajja. Otegedde bulungi? Nkutegeera. Kati alien skin ebintu ebyo biyinza okubeera nga bye byaleese embeera. Ndabye abantu bangi abagamba nti birimu ebyobufuzi. Tebirimu bya bufuzi ebintu bya alien skin. Nze ndi timu alien. Naye looya gwe tubadde tulina abadde wambwa nnyo. Ayambwizza omulimu munene nnyo eri omulamuzi. Omulamuzi awadde Patrick Mulwana obudde bwe batawa musibe. Nange nkyewuunyiza go ge mazima obudde bubadde bungi nnyo. Ate omulamuzi abadde ayya apima ng'alowooza bano balooya bafala bayinza okugeziwala. Omukyalo no byayogerako omulamuzi ne babireeta. Kuba kati weebuuzeemu omusajja yasibye oyo eyasiba alien abeerawo mu makinde wansi wali ng'agenda eruwafu. Ekkooti eri wali okuva ku kkooti ogenda wali wali wansi kitwali kinene nnyo dakiika 10. Anti kaakati Uncle Eddie n'ekirala ebimu ku mulamuzi byakoonyeeko agambye mbu nno ye tewaliwo kiraga nti bakkaanya n'oyo omuntu. Kimu ku bonerezo bibadde byobunafu omusajja ono kubeera. Anti kaakati kyekiri kye ŋŋambye nti Mamero pimamu watya ngo akyuza abaddewo mu kkooti. Kuba omulamuzi yabadde tategeedde tebudde kubunoonyaako ababadde ku ground. Ate andi alina omunoonya looya yalina omunoonya looya yavuga omusango. Yalina omunoonya oli eyaloopa. Looya yalina okunoonya oli. Ate era ne maama wa alien oba ne muganda wa alien mikwano gya alien tegirina buyinza bunoonya oli. Wabula looya. Kubanga ye yaliwo mu nteeseganya era yatutte ekiwandiiko mu kkooti kye baateekako omukono. Kitegeeza buvunaanyizibwa bwe oba okutegeeza oli nti munnange ku ssaawa ezi tugenda mu kkooti oli ne bwe yeekwasa nga talina ssente looya yalina okunoonya oli atuusa atya mu kkooti. Ne bw'ateekawo obukwakkulizo nti kaakati ogenda mu kkooti enjala ejja kunnuma sooka ompeeyo emitwalo 5 egy'okulya. Looya yalina okugenda okukinoonya. Asobozese omuntu ono okuyimirira mu kumwanguyizaako mu nsonga. Ayanguyize saaviisi ye. Naye kaakati ne weebuuzaamu looya oli mupya ebintu by'okoze tubikubyemu ebituli bakasitoma bameka bagenda okukwettanira. You need to invest. Kozesa obwongo bwoyo omanye nti kati ndi wano kwemarketinga. Kuba kati Mamero nabe wabaddewo TV meka. Buli media ebaddewo kyoba omanya. Kati okimanyi nti no senga alien skin awangudde beyiro looya abadde agenda kugenda mu kati waggulu. Kituufu. Nga buli muyimbi oba buli muntu yenna alimu mu limelight yaligambye njagala looya oli owa alien. Naye kati teriyo okuddako omutumbaavu yayinza okusaba looya wa alien. It's very silly. Ne tomusabula nnyo kubanga owumba. Ate musiru. Ate kati Mamero obuzibu mulina buli bumu. Temwagala muntu ayogera mazima. Mazima ogedde kye ngamba tokuba kutta. Points nnya eziremeseza alien skin ofuna beyiro za kigwagwa.
nze nkukakasa senga tubadde tulina looyo omugezi senga ali bweru kati Muhammad Nsereko kali mu ggwanga Muhammad Nsereko abadde ku Gwagundi abadde mu kkooti ya Zuula abadde wa Zuula kozi kakati ate n'ekirala Mamero njagala otunuuliremu ekintu kino tunuulira ekintu kye bayita network buzzanga omusango Mamero togulanga looyo atalina network ekintu ekiwangule omusango si kubeera nti n'ofunye looyo omugezi awoze nnyo wabula kufuna looya ategeera ensi weetambula yeoyo awangula omusango naye kati okusinziira bwendabe balooya ba alien n'omulamuzi bayinza okuba tebamumanyi bayinza okubanga lwe lusoose omulundi gwabwe okubeera mu maaso g'omulamuzi ate waliwo n'omusajja omulala ayogedde naye ng'era babayita batya waliwo looya waliwo naani ono omulala waliwo balala badde ssaizano mu mbiriizi ng'ewali balooya we babadde oba babadde ku live mbadde mu mulaba oyo omusajja omulala ayogedde naye ng'era ali ku sayidi ya alien skin asaabuludde biri ebyoli omusajja ali ku sayidi y'abawaaba byayogedde n'abisaabulula ng'ono looya wa alien skin tanayogera anti kaakati wulirizaamu nga 28 mbadde nsaba senga kibadde kisoboka omusajja ono looya wadde kati tukyasobola kumukyusa kuba obudde tewali naye bamuzizikeko omugezi kwegamba looya ono wadde yemmenyima kukyusa kikkirizibwa naye obudde tetulina ennaku 2 zokka yeetaaga okuzizikako omugezi ye wali mu kkooti ayogere poyinti emu yakise ayogeremu ono omulala omugezi aba ayogera ebiyitirivu bamuteekako gwe bayita substitute oba assistant otegedde bulungi kufuna kaakati ate ne tugenda ku bantu ababaddeyo mu kkooti sirina kyenja bagamba wabula beebaza enkuba ebadde nnyingi ebadde ebasumbuwa naye abantu babaddeyo bayitirivu naye njagala okwebaza TV yange gye bayita NBS TV etayagala alien skin mu Uganda oba media house bagiyita Next Media ate gy'oli mu kwebaza no ati ngamba kyebakoze kibadde kya buntu abandi banoonye wali mawulire tebageze oba bakikoze bubi oba bakikoze kumulabisa it is okay bamwongedde plus nga tebamanyi soko tutemere mutulabe inze nagenda ku TV omwaka ogwo ogwaggwa twali tutemaatema mu bibadde mu mwaka bankyaza nali omu ku bapanelist ebibadde mu mwaka nga bikwatagana ku entertainment bwe natuuka okwogera ku alien skin ne bampooninga era ne bakubawo akalangu twali tuli mu kalango ne bangamba Eddie erinnya alien skin twaligoba wano bwe twadda ku mpewo nenkomyawo alien skin ne mbagamba bannange alien skin muyinza okuba temukwatagana naye wano naye sisobola kwogera entertainment ya Uganda nga temuli alien skin baaguma nenjogera nga tolina bwomwewala yes baaguma nenjogera submission yange naye ensobi kwe yava kwali kulwanagana n'abakozi MC Katsi ne Sandra Liane yes ensobi kwe yava naye kati kana akabonero ke bakoze kayinza okutuyamba okugjawo obukuubagano nti nga bwebamukozeeko gundi amawulire ng'ali mu kkooti bwe banaamukolako n'amawulire mu bulamu bwe obwa bulijjo ng'avuddeyo afulumiza akubye ebivulu ne beera successful basobola okulabikako mu bivulu bye
Kati kyolina okumanya kiri ekintu kimu. Buli munnayuganda ali mu entertainment yeetaaga olwaleero Alien kyaliko. Aga Katonda mu ggulu. Era gwe tomanyi ssaawa zino bayimbi banene. Pressure bwe zibattira mu buliri bwabwe. Buli ali mu entertainment yeetaaga kino kyaliko. Alien. Kubanga nze kankubuulire TV kamera ezisukka 200 ne ziba zonna nga ziri ku muntu omu. Ekyo ekintu ekyo bakisasulira kiyinza n'okubeera mu miliyoni nga 5. Musajja abantu bamulaze okwagala ebyaddala. Kaakati abayimbi era bakyali bafala nnyo. Kati wano wenkulagira olaba omuyimbi gwe bayita Aluna Mubiru ne Ronald Mayinja. Kati wano bo babadde bali mu ddungu ne basanga omuti ogujjudde ebibala ebyengedde. Banoze bunozi ne bawulula. Bali ku bibala balya. Omanyi lwaki? Nti kati abantu bonna boogera ku bayimbi bano nga bwe balina omutima omulungi. Era kkiriza obagaana ekyo kati kitudde mu mitima gy'abantu bonna. Kati bonna bano ba Alien Skin Die Hard, ba Edimiza ba Mamero, ffenna essaawa zino tetwagala muntu nsonga ekwata ku Aruna, ekwata ku Mayinja, beewangulidde free abasirikale ab'obwereere. Ontegedde bulungi. Pindoza ne Uncle P tusobola omugattako. Kituufu. Kaakati ate Palaso yatambudde olugendo ng'agenda Mityana n'akoma ettanda. N'atatuuka Mityana. Palaso abadde nga bwe okulaga abantu nti ka vidiyo ke yakoze abadde akategeeza abadde alina okubeerayo mu kkooti. Era kamera abadde agenda kuziwamba. Kituufu nnyo kituufu ekyo. Kati sometimes abayimbi bano beetaagisa okubeera munne ku bantu abagezi. Kubanga marketing structure eya entertainment etambulira mu mawulire. Si kirala kyonna. Kati kankubuulire omuyimbi oba entertainer abeera nnyo mu mawulire ne baleeta promoter najja n'amuwa emiliyoni 10. Naye nga ate talina hit n'olwokuba abeera mu mawulire. Kamugereze Palaso amini Kabako nono omwana ono yayimba enkudi. Lili Puzzle. Ekyamazima kiri nti abantu bagula Lili Puzzle si lwa kuyimba. Dwalibozi byanyumya. Yes, dwalibozi byanyumya abeera nnyo mu mawulire. Ne si lwa kuyimba. Kuba teri muntu ayinza kugula Lili Puzzle lwa kuyimba. Otegedde bulungi. Alien Skin kino kyaliko kimukoledde waggulu era mbabuulira bannayuganda Alien Skin ye musajja agenda okusinga okutunda ekivvulu ku Christmas Day. N'enkwakyo festival eyo 31st yamaze dde okukola. Kaakati okumanya Alien Skin maama wa Alien Skin oba yamunaazaaki. Alien Skin abadde agenda kuteekamu ssente empitirivu okulanga enkwakyo. Kati enkwakyo egenda kwetambuza yokka. Kamuteeka wano yogedde ku mami we, kamuteeka wano mukyala abaddeyo uuyaawo. Abaddeyo. Kati enkwakyo egenda kwetunda yokka. Ng'abantu bajja kujja okulaba ku musibe yawonye ekkomera. Yes, Jennifer full figure. Era alindako era omusajja oyo ayinza okugamba nti emboozi y'ekkomera mugirinde mu nkwakyo. Gwe okimanyi nti Alien Skin kati agenda kukolayo oluyimba olugenda okubamba ensi. Ng'anyumya ku bulamu bw'ekkomera. Ate nga lugenda kuddukirawo. Kati tugenda ku full figure. Tugenda ku full figure. Full figure. Bamuyita maama Fawuni. Teri mu Uganda muntu amanyi kubala kamera ngani.
Leero ng'agobya abakamera saagala kamera anti waliwo wakalabya akabaddewo waliwo looya eyabadde owuliriza Mamero kati ffe bakomunikeeta oyo omwana atukopye nnyo Jennifer yatukoppa nnyo kati ako kaakoze nti sataaga kamera ke kabadde kajjaawo era kati ke kasinza otambula ku full figure okusinga lyogedde agagambo ge full figure waddaye kati ye yabaze mangu notisi kati nkukakasa akagamba ako saagala kamera kansooke nkubuulire mu musango wabaddewo looya abadde awo ng'alina abadde ow'ebirevu oba sima baamulabye nga yeerimbise mu musango naye nga bo bagamba tebamumanyi kati looya omutuufu nga yoono gw'ogambye gw'oyise fala then fulufiga ye gwabadde amanyi kati awo simanyi ani yamuwadde omulimu oba fulufiga oba ani oba maneja wa muyimbi I don't know kati oli abadde ajja kwogera na fulufiga n'amubuuza ate gwani Kandi nze looyo ali musango fulufiga amututte emisinde kati kankulagemu akantu akasembayo waliwo omusajja chairman gw'omutulaze omukyala bamuyita gundi n'abakyala ngambye chairman sigambye n'abakyala chairman oli abadde aliensikiri yali abeera mu kusooka abadde akutte ebipande yes ow'omu kitoogo simanyi bitoogo chairman ayogedde akagambo najja n'agambye nze ndi NUP akogedde mulabye naye nzize kweyimirira ani aliensikiri jjukira tugenda kulonda 2026 kati nsobola okubeetinga oyo tiki bamaze ddomuwa akalulu Uncle Eddie bannawe n'engeri gy'osalamu ebintu ku speed uliriza ensonga y'abavubuka kati be basalawo be bangi mu Uganda abavubuka be basalawo nze kankubuulire Mamero abasajja abantu abakulu abali mu myaka gyange 40+ tetusalawo mu kalulu mu byonna twogerako bwogezi kubanga Mamero essaawa zino bw'obala bannayuganda abali 40+ ku 5,500,000 tuyinza okuba tuli miliyoni nga 15 abavubuka bali miliyoni 40 oba kitegedde kati omusajja oyo kayogedde kabadde kamagezi nnyo era mu kikajjo katazzeyo nga muzira olaba n'abakyala sirabawo abantu abo kwe bayinza kusinziira kugamba nti kati mulonda olwekyo anti nkugasi oli abadde mukwano gwa muyimbi abavubuka boogeraageranya abantu abakuze mu myaka n'abavubuka ababadde mu kkooti waliwo abasinga obungi abavubuka ababadde ku kkooti age bracket be basinga obungi eyo ye ansa kati olaba n'abakyala teriiyo kati ku kyalo okwo ku Makindye omukyala waali teri muntu ayinza kusimikira mannyo ku n'abakyala n'abakyala ze mu kkooti nentya Uncle Eddie ntidde ebya ddala teriiyo n'abakyala yennyini olinze badde muganda wange teriiyo muntu yenna ayinza kwesimba mu n'abakyala nti atwala kifo ki bw'abeera ng'akyakyagala ekyo kyakoze naye akubyemu sitampu kati bannayuganda abasinga tetumanyi kubala future nti abayimbi abaagwa abayimbi abatatambulirwako nnyo kamera babadde balina okukozesa omukisa guno ne beeseetinga kati aba wayikibenda abaddeyo mu kkooti naye nga yeekwese nange wano bagamba bugambi abadde nenzissimula abadde wabweru abadde munda simulabi kati awo kikulaga nti fala ayinza okuba abadde wabweru nga ffe twayingidde dda kati olaba akaana kakididi era gwo katulaze kizo baganda kafunye plus era kati bafango ni soldiers bonna kati nabo bagenda gamba oyo muntu waffe tokwatako kididi Mamero obadde live obadde mu bantu 10,000 15,000 anti obadde kamera njiwandikamuko waggulu bwenti obadde n'abantu 10,000
5000 nze mbadde n'amasannyalaze abantu 5000 nga bali ku live bw'obeera ng'otaddemu okubala kati nga ffe abamanyi okubala be bantu emitwalo nga 10 ate lwaki anti kati essaawa eyo babadde 5000 w'omalira kati mamera boddayo ku vidiyo eyo gy'otulaze osobola okutubuulira statistics singa obadde olina essimu ey'okubiri njirina lwakuba eno teriiko tiktok ey'okubiri kati tunagenda okukeera ku makya ng'eri mu mitwalo 23 plus kakati omuntu asinze okufuna mu bantu abo afunye free advertisement ye mayinja yajja luna mubiru be batomudafuja abo bolaze bw'omanyi kamera okutunulamu ng'eriko abantu miliyoni kiba kinene nnyo ekyo kati bannayuganda abamu tebamanyi kubala tugenda mu mwezi gwa festive balina okweranga ne bafala abaana batapize screen paka kuwulira bubi nange wembadde nengamba bannaye bano abaana nga ekintu bakitadde ku level ndala nnyo bannaye mwebala ababaddeko mwenna olaba kono agambye nti n'emitwalo 964 likes emitwalo 9 emitwalo 9 plus ogenda mu kakadde kati teri muntu abadde tayagala kulabikira ku kamera eyo kituufu ontegedde bulungi era nga bwe tubaddewo mu kifo ekyo nze mbadde nsinzaako ne view ezibadde waggulu ennyo taata nkugambye obadde n'5000 obadde n'10 ezi gw'omanyi kye bayita 5000 kati nze kankubuulire 5000 z'obadde nazo olwaleero mamero aga katonda mu ggulu kampani yonna ekuwa sponsorship yonna bakugula n'okugula ne bakuwa obulanga obuli standing Uncle Eddie onkubidde akadingidi baaba nedda ye communication babala kati fa mu lulimi olwaffe communication bagiyita traffic traffic jaminze gwe obadde ne traffic ekyo kituufu ekyo obadde bannaye ekintu ng'okiwanise neŋŋamba kyekyo una atulaze nti essaawa zino vidiyo yakalabibwa abantu emitwalo 9 kati otukerera ku makya ogenda kuba okutta akakadde naye byonna bibadde lwakubanga tubadde mu kooti ku nsonga ya alien skin ebyo tebabimala babala kintu kimu nti essaawa zino ani aliko Uncle Eddie oyagala okumpa kati oyagala kunga nange kwendi kuki mamero nkugambye wabaddeyo kamera nnyingi neza TV nga gwoyina 10,000 mpozi nga tomanyi buzito bwazo nkiraba naye nange gwe infact gwe gusoose okuba ne gundi ezo nasemba okuba nazo ennyingi wetwali mu memories of good life oba zaali 10,000 oba 3,2,5 bwe wati awo nga bwezityo bweziri kati ezo 5,000 si za muzannyo ezo sente kati sazina abantu bategedde peji y'amamero tuyinza okuva wano kakati sazino abadde alina basubscribe katugeze mitwalo nga 7-8 okukera ku makya ng'oli subscribers mitwalo 3 ka network ate mu kifo kabadde kalungi nnyo bwedda bangamba tekabuukabuuka tekeekwata gubadde muzigo masavu gubadde muzigo anti nkwata shiba iPhone yebikola gubadde muzigo naye nga kamalirize n'abalala bateese njagala kusooka kubuuza nga tetunaba kugenda wala nnyo alien skin mukwano gwa Eddie Kenzo ng'omuntu ate Eddie Kenzo ye muntu atwala bayimbi wa federation olowooza Ibra Kabadi yankubuuzizaako olowooza lwaki tiyalabise federation yonsagala kupindinga Eddie Kenzo ye ng'omuntu maybe oba yabadde bizo bayadde ki lwaki federation teyaweereza muntu kansooke ngambe Ibra Kabadia kuba nange mulabi wana waali Ibra mbadde nsaba oleme tulumya mitima nsaba obeera omwegendereza oleme kugwa mu mikono gy'abayaaye bano paka aliyeni ng'afulumye nkwegayiridde beera mugezi nkimanyi oli munnakibuga
at least njagala wejjeyo nga alien amaze kufuluma kuba olwo bijja kuba biwedde. Ekyo nkwegayiridde. Tugeze ku Eddie Kenzo. Njagala Mamero okozese omutwe gwo. Ani yakugamba nti Eddie Kenzo mukwano gwa Alien Skin? Ndoza tekyetagisa kuba mukwano gwo wabula ali mu position eweereza abayimbi, president w'abayimbi. Ngendera ku bigambo by'oyogedde nti mukwano gwa Alien. Mukwano gwe ate president kati waba kino ekyomukwano nga tekiriwo ate ye president. Tekitegeezanga konti nno bw'oyogera n'omuntu aba mukwano gwo. Alien Skin bw'aba ayogera ne Kenzo tekitegeeza nti mukwano gwe. Mamero njogera kino njogera nkikakasa. Mu Uganda abayimbi abaagala Alien Skin bayinza okuba balinga 3-4. Abasigadde teryagala Alien Skin. Abayimbi batulaze ye Aruna Mubiru, ye Ronald Mayinja, Bakididi yono mwana gwotulaze ono mitani Kididi. Omuntu yenna ayimiriranga mu bizibu byo yaba mukwano gwo. Tomuddi bangambye naye abadde ne Wyke Benda wadde yeekwese ne tujja Mamero njagala nkutegeeze. Aganaga kalifa aganaga simanyi lwaki simula. Yes, aganaga mukwano gwe. Njagala Mamero nkutegeeze. Abayimbi bonna 90% basula mu Makindye. Kooti we mubadde eri mu Makindye wakati mu Makindye. Kituufu ekyo. Kitegeeza buli muyimbi yali badde ayagala ng'amanya ayagala Alien Skin abadde agenda kubeerawo. Kati lwaki tebamwagala waliwo akibuuzizza wansi magatto. Anti kaakati Mamero ntunda chapati naawe otunda chapati. Ate nze ndowooza nti no chapati zange nteekamu ebirungo bingi osinga ebibyo by'oteekamu. Ate gwe osinga okutunda okumaza nze ndibya. Ngenda kugamba nti gwe oli mulogo ondoga. Oba ngenda kukuwalirira obeere ng'ova mu bizinensi. Alien Skin y'omu ku bantu abalina eddoboozi eritawooma mu Uganda. Naye ate asinga abayimbi 99 abayimba amaloboozi agawooma. Abaseereza. Yes, abasinga marketing, abasinga okumanyika, abasinga ssente, ate nga yimbidde akaseera katono nnyo. Abasinga emikwano. Kati toyinza kuŋŋamba nti bamwagala. Kati kankulagemu tugenda mu campaign 2026. Igwe olowooza bw'okozesa obwongo bwo NRM Eddie Kenzo oba abayimbi bonna nga betubalina muyimbi kyo gwe bayinza okusinga okuwa ssente nnyingi. Kwani nani? Ku Eddie Kenzo, ku Alien Skin, bonna abayimbi nga bw'obamanyi. Mu campaign nga ayimbira wa ku buli member oba just nga ayimbira ku nga tuli ku NRM. Kuba balina ssente. Abayimbi abo bonna b'amaanyi Uncle Eddie tosobola balulinga out. Kati nkukakasa bw'obeera ng'omanya ebya entertainment. Eddie Kenzo bw'omuwa $5,000,000 buli campaign. Mulwana Patrick omuwa $10,000,000 buli campaign. Based on what? Basing ku baana bano abawansi abayaaye bakkiririza mwani. Abayaaye oba abavubuka? Si bavubuka. Anti abavubuka bonna mu nsi yonna babeera bayaaye. Abayaaye bonna olulimi lwe bawulira baluyita fangoni. Ate nga campaign zonna zeetaaga muyaaye. Era okyayinza okwewuunya nga campaign bwe zijja Patrick bana bakkiriza okukolera NRM nga bajjamuwa n'ennyonyi mwabatambulira. Ne babo leero pisa kintu Uncle Eddie sikirabanga kino kyo. Oba nga bajjamuwa security emala asobola okutuuka we bagenda okukubira campaign mu budde.
olaba otwaddeyo n'akantu k'ennyonyi ako. No, anti nkubuulira amazima, abantu tebaagala kwogera mazima. Eddie Kenzo w'amaanyi. N'essaawa zino ayogera ekibuli. Kati kino kintu kizzayo luli nga Bobi Wine akyali muyimbi, ali active tanayingira byabufuzi. Chameleone yali w'amaanyi osinga Bobi Wine. Naye olutalo bwe lugwa mu bayaayi, Kayihura anoonya Bobi Wine. Tanoonya Chameleone. Kubanga Bobi Wine yali ayogera olulimi abayaayi lwe bawulira. Era nga Bobi Wine watuukawo n'abagamba woola nga bonna President ayogedde. Ng'abawulira yeteekako nekiri ghetto president, ghetto gladiator. Okitegedde. Kati weebuuze mu lwaki tebaaleetanga Chameleone yali ayimba ennyo. Lwaki tebaaleetanga Wizo ne radio abali bayimba ennyo. Kati eyo gye bayita price tag. Kati abamanyi ekooni ekyo kitegeeza nti nno demand esinga kubeerawa mu bayaayi. Abayaayi bali ludda wa alien yekka y'abalina kati mu Uganda. Abantu Uncle Eddie, ndabye abaana bazze bakutte ebipande okubadde alien skin, abamu nga bambadde t-shirt okuli free alien skin. Ekyo kintu, how can you interpret this? Ekyo kitegeeza love. Alien skin is loved. Toyina bw'okigaana, is loved. Ate buli omu ajjidde mu nkuba ng'etonnya teri byakwekwasa ebyaddala. Kuba nange nze sirabangayo muntu gwe batadde mu kkooti abantu ne bajja abasukka 50 nga buli muntu azze n'ebyetaaga okweyimirira omuntu. Simulabangayo mu Uganda. Ate gamba ne kino ne bamusalako enviiri n'abaana ne batandika ozisala. Ggulo baabaddewo wano bati wabaddeko. Kati gugenda kufuuka musono. Abaana ne basalako enviiri. Gugenda kufuuka musono. Ne bagamba nedda katufaanane CEO. Kati nze nkubuulira amazima. Essaawa zino bizinesi egenda osinga otambula ya t-shirt eza alien. Era kati ogenda kulaba ku Lwokuna. Bwe zibeera nga zibaddewo 10 zigenda kujja 5. Otegedde bulungi. Mbalabyewo nga bayimba alien wabweru wa kkooti. Naye ng'otegedde bulungi. Akasembayo. Kino kye bakola era kye bakoze alien skin bamwongedde price tag. Bw'avaayo agenda kufuna ebivulu bingi ate yeeseere afunye kye bayita fear factor. Nakyogedde n'eggulu. Fear factor. Anti kati mulimu abaga Uncle Eddie nekirala. Kale yogedde ku fear factor, yes, kiyinza how can you interpret it, because bajja kugamba ono abadde yanelule ne kati already bamusibye bamugjeeko enviiri bamufukamizza. Fear factor yeeno olaba alumba eddwaliro erya institution. Kati atenze kapere. Kati atenze kapere bajjo. Nze nkubuulira amazima. Alfonso. Nze nkubuulira amazima. Tewagenda kuddayo muntu kusanga munna Uganda asobola kuyimirira mu alien skin nti amuloope. Eno pressure ya social media kiveke erwaza omuntu pressure n'afa. Ndabye walina bali kali sagala kyogera mbu naye bambi n'abakyala balinda babadde ng'oba bali nervous, abadde bali abasawo okuva ensambi amalenga little bit nervous. Igwe weebuuzeemu eyasiba alien bamukwata Lwakuna ku Lwokutaano n'atunula mu kamera nti omusango ngugjeeyo. Ebyo byonna tebyaliwo nti no yeesiimidde yalaba nga talina wagenda kuyita. Nga bigenda kuyingira mu famire ye abavubuka buli bagenda okugira bagenda n'agamba nti owange ambireke. Yali tasuubira yali asuubira bagenda kukwata kiyaayi. Nga bamanyi abantu bamwerabira kumbe amasannyalaze gali omwo. Naddipisa essaawa zino omutima guteeka okuba gumukubira nnyuma.
abadde yanko Eddie dipiso muli bulala neggulo wamwogeddeko Mamero nze nkubuulira amazima toyinza kumanyira muntu asobola kukuŋŋaanya nkuyanja y'abantu bwe batyo ne bagenda ku kkooti awo babeera basobola okukola kyonna kye basobola okukola. Omusajja ono kwe kumuggyirawo mu mmotoka eri special kubajjukira yabadde ajjidde mu bbaasi naye mu kumufulumya badde balina ate okumufunira entambula ey'enjawulo ne bamuteeka mu patro eya poliisi era atudde mu maaso. Kakati labayo emmotoka eyo tugitunuulire mu biti bibiri. Emmotoka eyo nze nkiwa ye ansa yange eteekwa okuba ng'esindikiddwa banene. Okujjawo Alien Skinny okumuzzaayo nga babadde banyiivu nnyo Alien Skinny omuleetera mu kabangali omuleetera mu bbaasi omuli ababbi embizi ne basalawo ne bamukolera entegeka ey'enjawulo ejja mu kitiibwa kye as an artist as a superstar. Alien Skinny mujaga kigambo kye bayita artist is a superstar. Oba tugambe asset ya ggwanga. Yes. Kakati era nze ndaba Bannayuganda abadde bagamba omusajja abafuzi balesa mmotoka bateekwa okubeera nga bajoganizinze nti omusajja bamuleetedde mu gundi eno. Era olaba maaso awo waatudde ayinza okubeera nga bamutaddemu nga abasirikale bagenze bamunnyonnyola nti mwami batugambe tukutwalire mu mmotoka eno. Kati nno uliriza ekibaddewo kankusesse. Omusajja olumutaddewo abasajja omu agambye nti katutwale afande waffe. Kati singa babadde baagala kumuyisaamu ggaali bali mutadde ekkabangali emabega. Nga baba balabisizza nnyo bannanga ate kati. Anti kyenkulaga anti kakati Mamero nze njagala nnyo obwongo bwe buyingire mu street life. Grace Kane ku kooti nga simulabye eyo. Mamero njagala obwongo bwe buyingire mu street life ya city. Kati nkukakasa nga ffe abamanyi ekibuga Alien Skinny abanene be basindise emmotoka eyo emutwale emugjewo aleme kuddirayo mu bbaasi omuli ababbi b'embizi abakutte abaana. Abakutte abaana abadde ajjukira Bikira Maria akoze ng'afuluma bbaasi olubadde okulinnya bw'ati asoose n'ayimirira n'akakuba bw'ati n'amale n'agamba akubye gundi yabe bakiyita batemusaalaba guno bwe guti lwakuba nti kati emikono gye bambi gibadde misibe naye ng'akubye musaalaba olw'eddiini ye. Olw'eddiini ye akubye musaalaba kuba akyalina embavu asoose n'ejjako wuudu n'akuba omusaalaba. Kabadde kabonero kalungi. Omuvubuka oyo mbabuulira ali anerule ebintu byakola tebimusuubirizibwamu. So bannange maliriza Bannayuganda mbasaba mumanye emmotoka okujjawo Alien Skinny tebamuggyewo mu kifaananyi kibi. Tugaziye obwongo oda evudde gyevudde bamutwale mu kitiibwa kye. Kakati nga 28 ku Lwokuna tusobola okulaba ku kibanda ono ng'afulumye nga 28 oba binafuuka ng'ebya agi no kisoboka naye nga 28 anti kakati nze nkiwa agenda kufuluma naye nga bataddemu n'oyo omugezi ako eri ate oyongera tumalamu maanyi kati kubanga bano balooya bimmonde amaziga waneeno muganda wange balooya bimmonde okweyambula zisaagala kulaba baana nga beeyambula kati kankubuulire oyo looya yazizza Alien Skinny eruzira era n'abasinga babadde munda we bagambye looya atusse bintu abyonoonye wambwa nnyo nze edimiza yakulira ekalangaalo oyo tamboleza
tayinza kubeera lawyer wange omanyi ali masuuti Mamero lawyer omutuufu oteeka okubeera ng'oli mu street life ye lawyer omutuufu naye bano abaana abaakulira mu bikomera nti mwana wa Dr. Gundi mwana wa Jeno Gundi yafuuka lawyer abo bisiraani babeera balwadde ba bwongo Uncle Eddie okubye balooya abaabagagga n'okamala they are stupid nze nkubuulira abavubuka bo bali stupid balooya naye kimanye ebintu ebiri chipu bibeera bya bbeeyi ndalongolaani kati bano balooya bayinza okuba babadde babwereere baagadde kuzindya CV nti ffe tuvudde tuwolereze baza n'okuba bakubidde full figure nti mutuwe omusango tubeere balooya nga baagala kwetunda kuzindya CV naye ate waliwo kootugambye nga tutandika nti tuyinza okunenya lawyer tumutunira naye ate nga oluusi maybe kyabadde mu plan nga bwagambye mbu tebabadde tebaagala kudipendinga ku pressure eva mu public nti yebaleetedde okuta alien skin for the first time olwalabise mu kooti. Yes, anti kaakati bwe tubeera nga ekyo tukitunuulidde tutunuulire amaanyi ga lawyer nti singa lawyer abadde takoze ensobi ezirabibwa n'owa nassale twali badde tubeesinga ku kiri kyokka. Naye kaakati eky'omulamuzi obutata alien ku pressure bagambe nti nno atidde abantu tukiwe 50% n'ekyalooya we okubeera nga buugi nakyo tukiwe 50%. Lawyer abadde katogo nnyo ate akataliimu namu nnyo ate okumanya lawyer wambwa labayo okumanya lawyer wa alien abadde wambwa bamuvudde mu kooti Mamero gw'omuyambye n'omuteekako mu kamera. Manager yangambye, manager Sam angambye omusajja ovudde n'omugamba nti manager wa Alien Skin angambye nzije onyonyola abantu ekibaddewo. Tewabadde kamera neegi ebadde yagala mutunulamu ekyo kikulaga how incompetent you are. Naye njagala otunuulire emisango Muhammad Nsereko gy'abaddemu oluusi okufuluma nga kamera zimulinda ku mulyango naye n'avuddeyo mu busuuti bwe mulabe babbi n'akwasa ekisa n'ayimirira bw'ati ng'emikono agizinza akoze bw'ati nga tewali kamera n'emu evaayo okumukola kigwovudde n'ogamba manager ngambye ayonyonnyola abantu kitegeeza your porridge kati Mamero ndabayo nze Edinizaya nembeera nga nange mbaddeko ku bantu abagezi okulaba Alien Skin yaabo nenyimirira dakiika 10 nga tewali kamera entunulamu mpita bwenti mu toilet sidda banaize byamateeka sibimanyi nkubuulira kubanga kamera zirina kuba zaffe kati. Yes, nebulaba nga kamera tekutunudde mumanya nti waggwako otegedde naye nga lawyer wa Alien Skin nze mbadde nkusaba walifuna emisango gy'osobola kubba nkoko egy'abantu bwe batosooka ofuna experience. Uncle Eddie kimala asooka afuna experience kirekera awo ekintu kakati senga tewe ekintu okirabye otya Uncle Eddie naye wuyo waali mubuuzeeko tusimbule embalaasi. Mamero ebyange obimanyi kati bannange nze nabadde mudde amaanyi kuba waliwo watugumizaako awo nze n'emmere ennemye olwaleero ndidde fruits sigenda kulimba. Wandiridde nno ojja kufa enjala ya bwereere. Mame bakuba obwedda njagala kumanya kyekiremeseza kati okuva kuba buli kibwedda tukiraba nga kitambula bulungi ekitegeera. Ensonga obwedda ze tunnyonnyola wano ndowooza ze zivuddeko embeera eyo okubeerawo. Ate waliwo mufulumidde ne mugamba mpuliddeko ku ddoboozi yo n'omulanga mugamba anko yeekubye gye abadde anko kyoyo. Agambye kanso si anko.
Agambye kanso. Kanso. Edwin saako video. Kiri bwe kiti. Anko Eddie omusajja ono njagala omulabe ateekeko video genda kumulaba ngenda kukubulira ensonga ze. Senga te ogenda maaso. Oba ku Lwokuna abaana ba Fangoni tukunganire ku Fangoni nga bayinza ogamba eri abantu bangi. Kibadde na buzibu kuba kasaba takola fujjo tekibadde na buzibu. Anti wali nalabye babafulumya ne bagamba mudde wabweru. Wabadde mu butuufu wabadde congested ekyo bakikoze kwewala okucongestinga kwoleda ab'amawulire kakooti bagijjuzza yonna nejjula. Webale tuweereza nze nsiimye empeereza network ebadde kiriya buli kimu kibadde kiriya. Naye nga mwebale kubeerako. Bane buli omu ngenda kumuleeta mubeere bakakka buli omu ngenda kumuleeta ayogere ku nsonga ye bwazirabye. Tugenda lemerako era tumenyesemu emitima okutegeera kuba si kyangu nkiwa naawe tosigadde kyekimu. Bannaye nze ne live ebadde nnemye okukola ne munnaye ate tugamba tulina okuweereza abantu tubaaka tugire abaana ba Fangoni mwebale kulaga Papa Love mwe naabadde ku kkooti oba oli wa Fangoni oba toli wa Fangoni banaye mulaze Papa Love kino sikirabangako. Mamero nze nabadde ku live n'ensokani awo mwagendere mu kkooti nasoose nenvaako nga mpanikinze nga sikyetegeera nengala kansooke nziruke ku live eno okitegeera kati nga nkomawokko nendabako katini nenzirako nenvaako nendabako katini kati ate awo n'otugumyamu kaawo obwedde otukuba akaama okitegeera. Mamero nina kyengenda okugamba naye bagenda kunsekerera naye nga kyekituufu okimanyi nasisa ekiwumba kyange nga mmanyi ngenda kirenga papa afudde mu kkomera bambi. Ndiddeko obufyobu era nfabuya nofuusi sinalabyeko kirye. Sina appetite sigenda kulimba sina appetite nejo sagala nkulimbe. Nze kimpe nkirye ojja kudda ofe enjala nno yabwerere wano. Kale nayanziza webale kutuweereza ebyo bye byange. Kale bamuyita Senga Teo. Eddie sokodde mu kamera katono nnyo. Sokodde njagala omusajja ono mwanjule nga ate Edwin olaze wateekako kamera. Anko Eddie sokodde mu kamera. Njagala Anko Eddie mwanjulire omusajja ono amulabe bulungi. Anko Eddie, where are you? Olazeewa. Omusajja ono bamuyita Edwin Kawuma Kinaalwa. Tugenda kumuwa eddakiika nga 5 ine ekintu kyayagala okulanga bambi. Ate abadde yomu kubapika mumanyi Buseesa Media emirimu gyayo bebamu kuboogera abatambuza content ava mu entertainment n'ebintu byonna abaana ba Fangoni abasinga bamugobera bamumanyi bulungi nnyo. Anko Eddie nga bwajja Edwin buuzaako ku bantu. Bana njagala okubabuuzaako akawungeezi akalungi mpulikika bulungi olikiriya. Okay, akawungeezi akalungi nze Edwin Kawuma Kinaalwa eyakoowa obwavu ndi muweereza ku 87.5 Star FM radio y'eggwanga ndi MC nkola ne Federation Jam Session UNMF eya Eddie Kenzo buli lwakubiri nze host waayo ate nga ndi YouTuber nkola ne Buseesa Media ndi MC mikolo ne walayo n'okutwalize wamu so okutwalize wamu oyo yenze mbabuuzizaako na muli mutya bannange ababadde ku kooti emakindi mbakulisaayo baddayi hadi ba Fangoni mwena mukulikireeyo ddala manyi tetufunye essanyu leero naye ate oba oli awo ku Lwokuna tulindirire tujja funa essanyu bye twagala. Omusajja ogwe mulaba nkikoze because bw'oba ne mukwano gwo ekintu ky'osobola okumugattako kwe kumuwa support. Eyinza okuba ya ssente, eyinza okuba creating awareness oba promotion. Edwin is my friend. Emyaka meka 16 12 Myaka 12 emyaka 12 ng'ali mu bulimu ogwaba MC akoze ku mikolo akoze ku kwanjula akoze ku mbaga akoze ku graduation akoze ku birthday parties akoze mu bbaala okuva mu P2 ng'ali mu P2 wa myaka 3
yatandikirawo ebbaala n'akwata microphone naye agenda kuba ajaguza emyaka 12 ku Divine Village Lubaga awo wagenda okubeera briefly tumuwaye eddakiika nga ziizo alange ekivulu kye ffe tugende mu maaso n'embalaasi ffe twakoleranga Labamba Namuŋŋoona nga zikyaliwo ffe twakoleranga Big Zone Nansana ng'ekyaliwo nga tennaggalwawo mbaddeyo ku Big Zone Nansana for over 11 years nga nze PR waayo ate nga nze official MC waayo mwe mwagisuula omugagga n'adduka mu bizinesi mwamulya ssente ne zigwa Tochikola business z'ebbaala zo si nnungi kati bwe buzibu bwazo si nnungi bakasitoma abamu mwazivaamu mwayiga ogunywera ewaka temukyatambula nnyo so sales zakendeera naye ng'ensonga endese wano mikwano gyange amanyi n'atamanyi ntegeseeyo ebikujjuko nga celebrating a milestone ey'emyaka 12 gye mmaze nga entertainer so ngenda beera ku Lubaga ku Divine Village ekifo kiri wali nga ku ngalabi ya Kabaka wennyini wetera ku ngalabi ya Kabaka n'oddanga ayambuka ku kereziya y'Abakatuliki waliwo ekifo bakiyita Divine Village kiriraanye Red Cross wekiriraanya awo wennyini ku Red Cross weeri so tugenda obeera ku Saturday eno nga 3 November nsaba tuwala omukisa guno okubayita mujje mubeera event tugenda beerawo tunyumirwe tu celebrating ninawo red carpet ninawo live band abanyumira lukoba ku lukoba live band nina abayimbi abapya n'abakadde nina abayimbi bakulembeddwamu Mary Butter Chris Banina Flash Love Flona nina Zigidi Mike ya Zigidi nina Mwana Spark Sebabi nina Abuchaze omunene nina Ameria Nambala nina banesera biro bayimbi nina bangi nina Jovan Duzinda nina Henry Mwanje abayimbi bangi to mention but a few ba comedian bakulembeddwa MC Mariachi tulina Maulana Andre nina Batumbetu aba Mary Heart Comedy nina Steve Muzira the Orions nina Talkers the Talkers banange to mention but a few bagenda beera yo live band tujye ko fena keke yawamu tujumirwa muziki nyimbe pya ne bakane nkadde bakwini Florence bagenda kuyimba kali bigenda beera bikujjuko it's really a celebration nga celebrating emyaka 12 ize nga tonna nze sigenda kubeera yo Mamero Media agenda kubeerawo nnyo wali nnyo nina mukwano gwange omulongo babiri Mamero Media agenda kuyimba bagambe tugenda kubeera live okubendonga ate nga tuli live tugenda be streaming live ku Mamero Media tunyumirwe nolwekyo nsaba okutwala musono okubayita mujje mubannaye mumbeererewo mujje tubeereyo okuyingira tugenda tusasulayo kasente ka mitwalo 2 okuyingira then emitwalo 5 VIP abagala mu VIP ate abagala emmeeza ziri ku mitwalo 3 getugenda okubanga tusasula okuyingira Lubaga ku Divine Village olw'omukaaga luno yesebo wotugenda okubeerawo ku Divine mukama wange musajja namwadde ne baddansa lwakuba baddansa bange musebo tayagala kuboogerako nti namwadde baddansa abo bengenda okuyingira nabo ku stage abaana ba Mamero benyingira nabo ku stage tekikyaliko kubuuza so ngenda beera nabo nnyo timukozi bagitaani erinnya era Mamero ate kati waliwo ekirala ffe tetwemoolamula tutandikira Mamero Dance Academy wanyisebo Mamero Dance Academy Okay. Tugenda beera nayo definitely weeri nnyo n'abayimbi be tutalanze bangi bagenda kujja bamperekereko tulabe nga tunyumirwa so nsaba okubayita n'awandaba ku live mwebale nnyo mwebali eddala nsaba okubayita mujje mumperekereko mujje tubeerewo tunyumirwe wamu ffenna kakati kankubuzeyo katono ekivulu ekyo olanze abayimbi bangi abo n'ogenda basasula tebakukwate ne bakuteeka mu kkomera nga tobasasudde ssente akubasasula ati kasita mujja ne mumpagiranga mu bungi nga bwe musobola tujja sobola okubasasula however mulimu n'emikwano gyange abasinga mu mikwano gyange gye nkoze mu industry abasinga bagenda okujja basewa bangi abasinga mikwano gyange bagenda kujja ba David Lutalo abakyali bange basobola okujja ne bamperekerako kubanga
mikwano gye tukoze mu myaka 12 egize gitambula so si bonna nti bagenda kuba nga basasulwa oba oliawo bonna bagenda kuba nga basasula ebirungi bye bakoledde nga bayimbira abawagizi bange n'abantu. Yes. Yes, ebo. Kati simanyi senga te wainayo ekibuuzo kyoyagala obuuza omusajja ono. Anko Eddie alemereddwa okukomawo simanyi lwaki. Anko Eddie Mezaya musanzeko nga nnyonnyola ensonga. Anko Eddie ali awalabika atambuddemukko tali kumpi na ssimu. Naye omusajja y'oyo tugende tubeereyo Divine Village Rubaga Road before gundi kyeri awo engalabi ogiyisa but before Eddie wuyazze before gundi eri walo gundi eri Red Cross before Red Cross definitely omusajja agenda kube tuwagira abavubuka bannaffe bannaye ebintu byakyuse abavubuka tulina bawaga okweyo supportinga kyo nkibabuulira amazima kale Uncle Eddie huyo nyuma yamukone mu dakiika nga ziizo ate tuddeyo ku mulamwa gwaffe kutubadde owa Uncle Eddie memeza ye ekyemisana ng'okirya leeti yeekwese Mamero sebo sina kibuuzo kye mbuuzayo musimbadde mpulizabuuliza byabadde atunnyonnyola mumbulizeeko nga gwe osaba oli legend Uncle Eddie ekintu kiblessing ogambe nti nno nkutaddeko omukisa genda ofune ssente mpa omukisa nkwongere ne ku bantu mukama wange Shilo, how are you Shilo? Anti omwami ono ebintu byakoze omuwaddeko preamble ng'etegeerekeka ate akola ku radio ekuba Uganda yonna star ate nga MC wa federation kati abantu bamumanyi okusinzira preamble gy'omuwaddeko ate yabadde wa MC nga ali mu P2 no abantu bamumanyi kubanga nange mbadde mulaba ku federation ku YouTube videos zetulaba kuno mulaba akola bulungi olina obugambo obusembayo bw'oyagala okuwaayo abantu before okudda ku mulamwa gwe tugendako kubeebaza ekisooka beebale okugoberera Mamero Media Mamero munywanyi wange tukola naye ku YouTube channel bagiyita Busesa Media gye tukolera giri emirimu emirala nga ejogera ku nsonga ebaddewo mu week so njagala obeebaza omuwagira ansaba amaanyi ge mumuwa mujje mugandageko mutegeka show zino tuba twagala okukyusa embeera gye tulimu ffenna wetaaga okyusa embeera gy'olimu wetaaga osanyukeko n'abantu bo balabeko physically bano abatugoberera online abali mu Uganda tuba tusoboka bajja ne tulabaganako so nsaba n'obuwombeefu bungi mujje tubeereyo tugenda beera n'endongo olukoba ku lukoba buli omu ajja afuna owa comedy afune wa entertainment afune so Divine Village Lubaga we tugenda okubeera teri kulala be there kale ndowooza nze ne bwe nkuta mukama wange nange nkutadde ndabira Uncle Eddie Mezaya mpe ku byalya nobisobola tojja bisobola ebyako Eddie kale Edwin tweyanziza tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala okubeera so omusajja yoyo gende muwagire muvubuka Shafiq agambye Alien Skin could be the main guest at Tom D's concert. Now the man is depressed, Bambi, look for him. Tom D sina number ye tujja kumukyazaako wanani alina number ya Tom D bannaye agituweeko tujja kumukyazaako wanondooza ku Monday Uncle Eddie siwe kitumukya oba ku Friday tumukyaza Friday ndowooza Tom D munonyeeko bobeera ng'osobodde munonyeeko kati
nja munoonyako tukole program ku Friday tumukyazeeko Tomodi tunyumyeko kona ina okumuzaako amaanyi n'abana abasobodde okumugulira ku tiketi mugule tiketi mu supporting omukulu oyo so nga zitambule ddala bulungi. Mbateesa muleeteeko ku bantu tandisa nti okuleeta no kirabika taliiwo oli anti mbadde manyi toliiwo Kasawo tatandise naawe Muli mutya musibye mutya? tuli bulungi ogamba otya? Neyagala siina tabu Uncle Eddie Jewale Sebo ya Doduse waali akuwuliriza nawe ndi taata Jewale kejalero mukulu wa mero kulikayo kukomera mbalabye nakulabye ku katini nenfuuka mu bize nemu kulikeyo mwebale yimirira na muvubuka munnammwe kikisingira ddala obukulu. Amina. Mwebale temujjango okwo n'abasigadde bonna n'atabanga kyaliwo kasola banga muvubuka munno yimirira naye mu buli mu mbeera wadde mulina obutakkaanya obugwawo era netuyigira ku nsobi zaffe so abamu batuvuuma obubaka bw'ensindika eri baganda baffe aba abafangoni oba bawagira alien skin nze mu kusookera ddala omukulu we Patrick Mulwana siri nnyo nti kyaliwe nti oba muyimbi wange kubanza Uganda teriyo muyimbi wange wabula buli ayimba akayimba nga nsobola okkakuba mba nsobola okkakuba nenkanyumirwa so sina muyimbi wange nti ono muyimbi wange gwensongako naye oba ekingatta naye kubanga tuli bana Uganda yensonga lwaki mba njagala tubeere nga tukwatagana tuli bana Uganda in case nsobola omusanga mu mbeera endala na nyambo oba nange ne muyamba oba nanyambira omwana oba nange ne muyambira omwana ekyo kikijja okuba tuli bana Uganda so musabira naye gyali oba oliawo ala amuteekeko emikono asobole okuvaayo gyali mu bulungi so baganda bange mwenna abavubuka abali eyo bageto yuti naddala bano bashaba okusookera ddala nze njagala mbakakase mu ggeto tetukubagana naye tuba twekubye obugatto biggwa leero enkya ne tuba ba mukwano kyova olaba ne muba muli ku kiti mutuulabana ne mukikuba so ebintu by'okwekubagana nga bageto youth mubiveeko ebyo saawa zino eno njagala mukakase nti gete Uganda yekyasinze kati amaanyi kuba yeri talenti buli emu mwe muva talenti ezakabi kati basinga okutya abageto n'okusinga abasomi so just tulina kwebereramu ne tuba bagezi ne balema tukozesa ne balema kuba kutufuula nti ffe tuli byakugezesebwako ne tusigala nga tuli wamu mbasaba mwenna asobola te okubanga ddala nga mwagala alien skin ave mukomera because nsobola obawo ensonga kireero tavuddeeyo oba kitebamutadde nze ku lwange ndowooza engeri abana gyadde bataddewo ennyaka bbuli jjukire no gavumenti ya mwami Museveni tekyayagala kuzimba muntu mulala w'amaanyi kakitegeeza baba kumuta abaana kabuli ke badde bataddeyo bandigambye nti alien skin kiwa amaanyi ate nga si kye kirubira kyabwe because tebakyagala muntu w'amaanyi bo batwagala tubeerawo nga tuli bantu nga ojja ne bakukozesa oba bakulinnyeko oba okoze eki naye nga toli w'amaanyi kubanze njagala mbabuulira amazima nze ekindi ku mutwe alien skin nze nkimanyi takolera Museveni nze nga nze oli ayinza okiwulirwa naye nze nkimanyi takolera Museveni naye obutakkaanya buvaawa oba obutakwatagana na Museveni kubanga ne Museveni yennyini amweraliikirira omuzeeyi Museveni talina mukwano kyovula ne bano bawaddemu kaakabuli bamajambero bawulira nabo babadde nga abagezeemu nabo babataddeko ogwente nti abbi ente bibiri golaba kisoboka kali nabo bali munda tayagala muntu kuddamu kuzimba muntu wa kabuli nga olaba nti babobu wine bajja ne bayitawo kyovula bagezezaako basembeza so nze kimanyi ndi kale mulimu mikwano gye oba egisupportinga Museveni nga mikwano gye naye nze we nalabira nze nali ndabyeko abo bakerementi nga tayagala nnyo kulaga nti balinaku ebyamuwooza oba kiso nze kimanyi tamukolera naye kyenkakasa oba kyemugamba muganda wange Patrick Mulwana kuba nabo yabateekako akabuli era abanga bamuyise abakolere abasaba sente nnyingi n'abalaga nti ye muyimbi oba okitegeera so naye nabo okulaga nti nno saawa zino embagambye nti abavubuka mwenna abali Uganda mwina kwegendeza tovuma muntu tokuba muntu kuba giguno omwaka gwe tusigaze ogumu n'ekitundu genda kuba mubi ne gavumenti yennyini enoonya we yeekwata egambe nti kati amateeka gakola ebintu ky'oba olaba ne muzeeyi kati atambula kulagako
ojja kola akabuli bagenda kukwata abakusibe ogenda kuba muno bajja kukwata abakusibe kuba nabo busaawa zino baagala bakakasa abantu nti bakola oba okitegeera so twebereramu bweberezi ng'abannayuganda n'obukyayitubwa ejjeemu bannange wenyiigaganako ne mamero tekugenda kuba mwaka mulamba nga tunyiize leero tunyiigagana mubeere ng'ewaka kuba aliwo baganda bange benda simanyi yabbye essimu simanyi yakoze ki bamusibe no mu Uganda gye twagala naddala mu aba people power Uganda gye twagala ng'omuntu abaziza omusanga avunaanibwa mu mateeka wawoza n'asinga n'avaayo si kubeera nga tuli balabe buli kaseera nga twesojja kusanga kwekuba no si yeyo gye twagala Uganda twagala okubeera nga tuli ba mukwano ng'omuntu wa ddembe mu Uganda afuniramu eddembe kubanga n'omuntu n'aba akoze ensobi tekiraga nti nne wakawo benva bagenda kukutemako mukono era bakubamu ne bakugunjula ne kiggwa so tujjawo empalana eyo bannaye ya buli kanaku mutwewalane kubanga ffe abalina okweyamba oba mukitegeera bannaye so nze mbasaba busabi baganda bange mwenna abafangoni nze sirina lutalo na fangoni oba naki oba na muntu yenna kabe wa NRM naye kituufu nsigala njogera nti kituufu nekyamu njogera nti kikyamu wadde waliwo kensobi ey'abasawo daba oli awo kati tuleke kooti ekole ogwayo abakuba amateeka agana abavunaano babadde beyiro kati ebyo bya kooti kuba kati ffe abantu tetukyalina kyetusalawo nga ffe abantu nti osalawo ti gundi atemweko omutwe gundi akubwa embooko nno kati ebyatusukka twagala amateeka gakole nga go we gasaana okukolebwa buli kimu kiggwe bulungi nnyo katonda aba avuddeyo kuba ffe n'ekituufu tukimanyi nga tuzze mu mazima nga tuggyeko akasajja ku mutima omusajja asobola kubba simu ekyokubiri senga mubadde mulowooza nti bino biri ku simu oba ki bano abasajja okulaga nti bo baba baagala kukulekayo mbw ate era omwabi wa gavumenti tazze ate era tewaliiwo awo abantu baabasawo baawaaba mukkirize mugaane so tusigale nga tuli bamu ababanja temuteekawo kabuli nti we mutamumutuwa leero tugenda kukola kino tugakola kiri mugenda nyiiza abasajja bannanga abasajja kati banyiivu okakkana nga bamulemedde paka kuba nabo tebaagala balage nti nammwe mubasinga amaanyi oba mmwe mugenda kozesa amaanyi temuteekawo kabuli osobola okwambala t-shirt yo tovuma nti ate oyo akoze kino tovuma musawo nti ate akoze kino kuba muba musigala mwenyiiza so nze mbasabira busabuzi buwanguzi bwereere tweyagalire mu Uganda kubanga teri yakola nsobi neba nsobi nnene tusonyiibwa era ne tuyigira mu nsobi zaffe naye mamero mwebale nnyo mwebale gendayo ne muyimirira nabo naye tubasaba ne mu bantu abalala sigamba nti oyo yekka naye buli muvubuka buli walaba omuvubuka nga munnayuganda munno fe okulaba ng'oyimirira naye kuba leero kigaana enkya kitereera just nze mbasuubiza nti oba mbakakasa ebizibu tulina byebimu naye deeti yokka yeekyuka okifuna leero nze nkifuna ntya leero obeera kino nze nkyambeera kiri just mu gino kimanya nti tufuna ebizibu byebimu tuyita mu challenge ezimu naye tubifuna mu lunaku lwa njawulo so mbagala nnyo baganda bange mwebale nnyo abayimiridde ne muganda wammwe kuba ekitugatta wano ffenna kuba bannayuganda senga sigamba nti si bannayuganda twandibale tuli wano naye ekitugatta kuba nti tuli bannayuganda era tugasigala tuli bannayuganda so mubeere bulungi mukulike eyo katusabe oba oli awo nga 28 wanaaba akomyewo omulamuzi amutunulemu bamute kuboga omusango teguba gw'amaanyi asobola owooza nga ava ewaka ekyo nakyo ne kiggwa tweyanziza tweyanzege tugende lezi sereb